family ya Mayanja tubegayiridde temugezane musala ku Jinja Road olunaku olw'enkya. Tubegayiridde mwamusuulawo ne mumuleka muleke ensi ya mulonze ne musitula. Omusajja ono mumulaba ono musajja yali superstar nakata akomyewo okubeera superstar. Ayina ensonga nzikiriza mu buwangwa. Omwana ono yaliko eddogo y'ensonga lwaki Mukama Katonda namuteekako ekyo amagezi n'ayimba oluyimba eddogo lyafuuka. Ate bannayuganda bamwaniriza. Bamusuula ne bamuteeka mu kiwonko mukkirize mugaane Clever J yaliko eddogo. Family ya Mayanja tubegayiridde nze stage manager ne ku mulyango temugeza ne mulinnya ku Jinja Road ku lunaku olw'enkya mumuleke ebirala saala kuyingira deep. Clever J ensi yamusitudde bannayuganda bamusitudde ne bamuteeka waggulu. Ayina ensonga lwaki yayimba eddogo lyafuluse. Ekyo nkibagamba bannayuganda lwaki basizeho okumubeererawo olw'ensonga nti yasuulibwa n'asuulibwa mu kiwonko. Weolabira omwana omuto asembera eddala okubeera omugenzi omwana wange omuto n'amala avaayo n'akola statement ya family nze mbanji mutumye. Omwana omuto asemberayo eddala omuto omwana wa Chameleone yatunula n'agatamanyi Clever J. Nze ne benkyogera mpulira amaziga gagala kuva mu gungu. Ono omusajja yali superstar ne bamusiraanya. Oyina nnyo kabampaane bajjo enyo mutusibi akabampaane family yebale nnyo kale ne tebajja bajje twagala kumanya shoye bannayuganda be bagikoze era be bamujje mu kinnya ne bamuteeka waggulu. Mulekere bannayuganda be batajja wano muleke aswala ebibye. Family ya Mayanja esigaleyo n'eddogo lyayo ekyo kyenjogedde ate nkitegeeza. Bajjolanya ebintu by'okuwaanawaana no. Fani chenjalo okugamba family ya Mayanja etuleke sala kuyingira deep teka ompalana. Uno mwana bamuboola ono mwana wa family n'omwana omuto n'avaayo n'akola live titamanyi Clever J kije kiri osonyiwanga omuntu omukulu. Katonda yateekawo omutima ogw'okugamba nti sonyiwa n'obutasonyiwa weewalanga nnyo okwogera ekintu nga tokitegeeza. Nze ekyo njogedde kyange nganze temuteeka mu family ya Mayanja oyakula ku kala zange entuufu ndabe Chameleone ku stage ne bamutyano ono Palaso n'ono omulala ono yapostinze kuba oyo omuvubuka wange yeebale bambi yapostinze yeebale Chameleone yakikozeeyo Chameleone Palaso yakikozeeyo family ya Mayanja nobona asala waliko bayita bali ku field did okulawund about ya Africana bagenda kukwata idon disorder tugeza n'olinnya wane rugo stage manager ekyo tukimaze Mayanja ate nababeera muzzukulu nababeera mujjwa kasita bali family ya Mayanja temugeza ne mulinnye rugogo olunaku olw'enkya serious tukitegeeza. Mukoze fujjo lingi nnyo abantu babakooye ojja kulaba gwe tofaayo. Tubadde tuva mu security briefing twebaza media zonna ezibaddewo awatali zisosolamu mukoze omulimu gw'amaanyi okulaga nti security egenda kuba y'amaanyi. Twebaza mwonna ababaddewo abamawulire mukoze ogwamwe bambi. Twebaza president w'abategesi ba federation empya Abitex Promotions ayeewo omubiri naye ffe naye simanyi kyoyeewo gwe kyakibulira abantu. Kati bannayuganda mwenna eno press conference yaffe esembayo twatandika olugendo lw'omuyimbi waffe nze gwendabanga namba 1 wa Uganda abantu gwe baali banyooma nga buli omu atulabanga abalalu. Ogufa guno mujala mugulaga abantu ogufa guno mugula banaagulaba ng'okwogera bwagazi ti Clever J namuteeka mu gusaawe gwayika 8 nga bagamba omuyimbi mulalu ne bapromota balalu. Naye twebaza Katonda tugenda tupuluvinga ensi era teri kisinga Katonda maanyi. Katonda yabaasazeewo teri kimulema kuba ensi n'okujjula kwa Katonda. Twalina essuubi nti ogufa guno gonna tugenda gukola obwagazi bwa Katonda. Twebaza Sound JJ Events ndoza mulaba yasinga Sound mu Uganda atwadde Sound n'amaanyi ge era ffe abamukomye mugatota bintu bingi leta akawowo leta ebintu babinyuma leta ebintu banyumirwe twagala kulaba kintu kibayita quality JJ n'atugamba agenda kuba Kampala yonna Sound yaggweyo nawe makidi ogenda kuwula ku Sound ya JJ ow'obulindi ogenda kuwula ku Sound ya JJ. Tutuuse ku lugendo lwaffe twatandika mbadde nsabamu Katonda nyamanyi njala nnyo okwa Katonda ekitiibwa kwali ngenda okwogera bikaawamu ne Mukama asooka atuluŋŋamye. Mukama Katonda w'ekitiibwa ogufu guno ogunene bwe guti tuyambe ogujjuze olumya abalogo kubanga basubba ŋŋambi bafuwa media okuva ssaawa 4 paka kiro baagala Clever J aswale abali mikwano gya Clever J baamuvaamu mu public balaga ekifaananyi kirala munda balaga ekifaananyi kirala kwegamba Clever J bwe yadda kukopa Mukama ate ne mikwano gye gyanyiiga ne gimulaga embwa
nga jefula public ndi jimuyana nga jimulagembwa ne katonda atayiwa abanaku bwalaba nga Abitex nebajja kitegeeza kifaananyi kyakulwanira muntu anyomebwa kitegeeza kifaananyi kyakulwanira banaku era bannayuganda bonna bali mu press conference eno teri mukwano gwasinga katonda bonna Abitex asobola okuyiwa bajjo nebajja asobola okuyiwa Abitex naye katonda yatayiwa tutuuse ku lunaku lwaffe mulindwa olunaku lwanca abaguze tiketi kantu abe mukisa bebaza press conference benende okujjukirako waliwo omukyala Rebecca Orlando yagula tiketi za kakadde waliwo gwe bayita Nisha Kyerino yagula za mitwalo 15 waliwo gwe bayita Berini Kajumba Canada yaguze za mitwalo 5 Alexander Ladan yaguze za mitwalo 2 Camera Powers Bukoto yagula za 10 waliwo gwe bayita Hasa gwe bayita Riki gwe bayita Wakalumba naye ekisingira ddala ekyankwatako omuntu gwengendo osinga okwebaza ye musajja w'ejjinja eyanganda bamuyita Moses asindika kigaali n'asindika tiketi ya mutwalo n'agamba ye contribution gyetaddeko Kerevajje ekyasingira ddala okunkwata ku mutima n'enkaaba amaziga ewaka ne neebaza kati namugamba nti sala yaffe eyiseemu ng'abaddeka Kerevajje omwana yabadde maggulu yakubye essimu ku tiktok nga mumuwulira n'agamba nti sirina transport ne natereka emitwalo gyange 2 mbadde nsaba kujja kugiwa Kerevajje nakwatiddwako nnyo era tebadde tudde emakirwe Kerevajje yagambye papa omukwano abantu gwe bandaze sigenda gutegenya for granted mpaddeyo ekitone kyange mpaddeyo obulamu bwange nange okuyamba abo abayise mu mbeera gyempiseemu nsuubira nti Kerevajje amalala gonna abagamba nti yalina amalala abagamba nti yalina empisa embi yagamba papa nalokoka navaayo egyo mukoze eki gye munsuubiridde owulira bulungi yatugamba Kerevajje ensi engeri gyamukubamu engeri gyabonyeebonyeemu gyatulire n'edduniya yakubulira ennaku y'ensi bwetambula era asekerera abayimbi yagamba papa nsekera abayimbi aberagira ku bantu ba wansi abantu abo be bakama baffe papa singa buli muyimbi naloza ku kyendozezzaako ajja kusanga n'omwana omuto amufukaamirire ng'amubuuze n'agamba nze nandibadde siragala buliri bwa mukazi wange mwala basebuya nga mbulaga naye ndaga abantu nti ensi nzibu ndaga abantu nti buno celebrity ekyanjawulo nenkubeera muri yo live kati nawulidde essanyu nga Kerevajje yaboneredde oba yabonerera n'amanya nti talina njawulo na mwana asula mu kisenyi ku kkubo Kerevajje yagamba ekigambo kyo singa njawulo na mulwadde ali kiruddu ffenna tulina omusaayi gumu tulina obulamu bwe bumu kati ngenda banjulira mukwano gwange Abitex abeeko kyayogera Kerevajje ajja kubaako kyayogera mujja kubuuza ebibuuzo naye bannayuganda tetuli seefu buli omu yamba munne nga bw'osobola ekyatukoza Kerevajje mu kufa ogunene suubi nakulaga nti naawe aleya tulaba ku kamera you can make it katonda tasobola kwerabira ate abantu ba wansi mulina okweba bannange mbadde nkoze ensobi kansoke ne baze bannayuganda abantu ab'amaanyi bayiwa Kerevajje bannayuganda tebaviriddewo Kerevajje era nafunye omutima nasuze ensaba nenga Mukama nkolere ki bannayuganda ndayiraga katonda mu ggulu mumpita mulalu bwe ndiddamu nova ku mulamo gw'abantu ababonaabona Mukama ttanga abaana bange nange nazitiramu nalabye omukwano gye ku tiktok nkugambye nfa bwe ndiddamu nenkola ebyekisibu nawulidde ennaku nalabye abayimbi nalabye abantu ba bulijjo nga bapika Kerevajje afuna abantu nakaabya amaziga nemmanya nti Abitex ne bwakuvaamu oli ne bwakuvaamu ne katonda akwata ku mitima gy'abantu be bakubeereramu sagala kuleeta ntala abantu mujja bamumenye mwenna bamawulire nti Kerevajje abayimbi abanene bamuvaamu balinga baga kifaananyi kubalaga nti bamulumiriro naye nga actual sense kasaka bamulanga erugogo mulaba n'empuusinga yabwe nga ntono okuleka Alien Skin David Lutalo King Saha Misa Kisemakula Champion Gudo Betty Mpologoma Diana Nalubega kakati kambabuuli ate abaana abakabi sebo mumulaba Felix the Superstar mumulaba ne Wizo mumulaba ate abo bakabi era Wizo kyeyakoze yaswaza family ya Chameleone Ozima kukubaganye weita sunda bia tumujwe kwa chowaluza intro na mukama wa Yesu Kristo evazibwe nkaka sanga mwana nako mulinda mulaba nga lenje wecha mu kifo kino gadgets bastadde omuziraba nzira abankutteko abakunganyiza omukwano gw'abantu bweyala boogedde ngawo okuteekayo ekyango olw'ensonga balina gye bannonze ennaku z'omwezi 4 mikwano mbegalidde mujje mu kifo kino mukijjuze tuswaze eddogo tuswaze sitaani kubanga nze munnaye kuva linavayo nendoboka nezwange omuntu akuzza mu bwavu nabakuvuma obuvumi nti oli mwavu ekyo ekintu ekisinga okubeera ekibi ono Kerevajje omulaba ngaomulalu oluza mulalu naye obwavu bukuluma ne bukutuuka ku ggumba n'ofuuka omulalu nebulako gwokabira ono Kerevajje gwemanyi wasula mwatuse wasula manyi wafaanana alina enjawulo n'abagoba eddalu bana bali ku situiti naye ng'okimanyi nti embeera badde ngamba Wizo yasomozeza Chameleone ategeera n'asomoza maama wa Chameleone n'asomoza Muzeeyi Mayanja
n'asomooza palaso omuntu bw'akola ekirungi okyakukola ki kati wiizo ki apositinga kireeva gye nga kamera tosobola anti kyembadde nkugamba anti kitegede kyenga totegede logiki nti wiizo mu famire wiizo yabalaze nti ate ategera okusinga n'abaamuzaala kati yogera kireeva gye nze kyembasabira kwe kusaasira Jajje sound enayogera ddi? Nvuma abayimbi ne vaasi. Kale sebo badde